Ku Lwokutaano Pulezidenti Yoweri Museveni yakasiza bannansi nti agenda kutabangula mirembe mu ggwanga bw'atunalabula abagenda bakuma omuliro mu bantu nti buli anaakigezaako eyamwalule n'ebeesiridde. Yasinzidde mu kusaba kw'eggwanga okw'okwebaza okufundikira omwaka okwateekeddwa mu magogo ba Pulezidenti Entebbe. Nobody will create chaos here. Whoever tries will end up badly, I can assure you of that. Ku Lwokutaano Katikkiro Charles Peter Mayiga yalangiridde ng'omulimu gw'okuzzaawo ennyumba ya Muzibwa Zalampanga mu masiro ga Bassekabaka e Kasubi Nabulagala bwe gwawedde. Yeebazza Ssaabasajja olw'okubalambika n'abakwasibwa omulimu guno olw'omuwendo gwe bawaddeyo. Nga ndi n'ekibinja Kabaka Mutebi owookubiri kye yankwasa n'abantu bazzankwasa okumaliriza omulimu guno era guwedde. N'okutuusa kati poliisi y'empigi ekyanoonyereza ku musamiza Ivan Muwango y'emyaka 39 ow'okukyalo Lunyerere Kamengo yakwatiddwa ku bigambibwa nti abadde asaddaaka n'okutta abantu. Abatuuze olw'obusungu bakira ennyumba ye ne bagikoonakoona ku Lwokuna ne bagireka ku ttaka ne ya maama we. Bo abantu 10 bafiiriddewo Mbulaga ate abalala 3 ne basimattuka n'ebisege eby'amaanyi mu kabenje akagudde mu kabuga k'e Busowe e Bugiri. Kyavudde ku takisi okutomeregana ne tuleera ku luguudo oluva e Bugiri okudda e Iganga. Mu baafuddemu abaddemu n'omusirikale wa poliisi nga mukyala w'okutegeera nti bba yabadde afudde yabadde agenze kuzaala mu ddwaliro e Bugiri. Emmotoka ebeera eri kulumuka kika kya takisi era ebeera egezaako okubisa emmotoka etategeire. Ate ku Lwokuna ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu ggwanga Mariam Wangadya yavumirira ebikolwa by'abakuumaddembe abakweka amannya gaabwe n'ennamba za mmotoka nga bakola emirimu. Kyaddirira ku Lwomukaaga lwa wiiki ewedde abakuumaddembe bwe bakkira abawagizi bakwatidde ekibiina ky'NUP bendera okuvuganya ku Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ne babayisaamu embooko bwe yali agenze okunoonya akalulu eggulo. Lwaki oba toyagala otegeerekeke? Pulezidenti Museveni wiiki eno yagimazeeko ng'anoonya akalulu mu bitundu ebya Bunyolo. Pulezidenti yasinzidde yonna gy'ayise n'abasaba okumuwa akalulu olw'enkulaakulana gy'alese mu kitundu. Olunaku olw'eggulo yabadde Kagadi n'Ekikuube n'akakasa abaayo nti obusobozi obukulembera eggwanga lino akyabulina era n'abasaba okumussaamu obwesige. Mumanye enkulaakulana entunguuka n'eyatwena ku nkubugaiga n'obwa buli omwe. Ate akwadde ekibiina ky'NUP bendera ku bwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu wiiki agimazeeko anoonya kalulu mu bitundu bya Rwenzori. Yatandikira Kyenjojo ku bbalaza ne Kabaloole ng'eno poliisi yeezooba n'abawagizi be bwe yagala oluguudo mwe yalina okuyita ng'anoonya akalulu. Ate akwadde ekibiina ky'FDC bendera Nathan Nandala Mafaabi wiiki agimazeeko ng'anoonya kalulu mu bitundu bya Nkole. Oyo naye azze abafalaasira bamulonde ku bwa Pulezidenti asobole okusitula ebyenfuna n'abantu okubeera nga buli omu ajja kuba alina ku ssente mu nsawo. Kola enguudo zaffe tulongoosera situti yaffe ebeere ennene ennyonyi zijje wano. Yakwadde ekibiina ky'NT bendera Retired Major General Mugisha Muntu wiiki agimaliddeko mu bitundu bya Busoga ng'anoonya akalulu. Ne tukwata obuyinza muluumuze ki emitima gyammwe.